abawagizi ba Irani mwekabireko omwami gwe bayita Ali Larijani amawulire agava Irani galaga nti yattiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero. Abantu abagoberere olutalo luno olwa Irani ne America ne Israeli ono omusajja bamumanyi teri yayinza kwebuuza nti naye ngenda mukuwaako briefly. Omusajja ayitibwa Israel Katz ono nga ye defense minister wa Israeli afulumiza ekiwandiiko ku makya g'olwaleero olwokubiri n'alaga nti ennumba Israeli ze yakoze ku Tehran ekibuga ekikulu ekya Iran ekiro ekikeesezza leero nga bagendereddwamu okutta nga batagetinze ba high ranking officers aba Iran bagambibwa nti ennumba zino zattise omusajja gwe bayita Ali Larijani n'omusajja gwe bayita Goram Reza Soleimani ono nga abadde komanda wa Basij. Kakati Ali Larijani yani actually mbadde ndaba omukutu gwa Al Jazeera shortly ndowooza dakika nga 5 mabega nga bagamba nti bukyanga bata Israeli na America balumba Iran eneyinza okubeera nga ya elimination yaabwe esinga okubeera enkulu. Jukira bano ba eliminatinga Khamenei Ali supreme leader olunaku lwabwe lwasooka olw'olutalo ne Al Jazeera egambye nti eneyinza okubeera nga elimination yaabwe esinga okubeera enkulu kubanga ono omusajja abadde w'amaanyi nnyo mu magye ne mu bulamu ne mu governance ne mu lutalo luneeno olwa Iran. Kati Ali Larijani ono ebimu ku bibadde bimufuula ow'enjawulo. Of course yaliko commander wa Islamic Revolutionary Guard Corps kyokka ate ng'era yaliko ne speaker wa parliament eya Iran emyaka 12. Ebimufuula ow'enjawulo nti ono abadde musajja mulungi nnyo mu negotiations, diplomacy negotiations, ensi nga amanyi okwogerezaganya n'ensi. Era ye musajja abadde asinga okunegotiating oba okwogerezaganya n'ensi nga Russia, China, bannamikago baabwe wamu n'ensi nga America. Era jjukirwa nnyo wakati wa 2005 awo kudda waggulu bwe yali speaker yakulemberamu nnyo negotiations eza Iran ne Obama. Jukira Obama ye yateesa buteesa na Iran ne banegotiatinga mu kifo ky'ojirumba. Era Obama yavaayo n'alabula Trump ekintu kyogenda okukola babuuze nze mu kifo ky'obbalumba na negotiatinga na ono omusajja yakikulemberamu nga wona ogamba ye yali de facto. Era ne negotiations za Biden ne Iran era ono omusajja yali azikulemberamu. Ne batuuka n'okubeera nga bawanyisiganya ba prisoners ne batane ssente zaabwe zaali mu buwumbi over 10 billion ze baali bafreezingira ku accounts za America naye nga za Iran ne babakkiriza badde ne mu international market ya oil. Ono omusajja yali abikulemberamu. Ono nga Khamenei yattiddwa ye yakwata yabadde nga tebanaba kulonda ono supreme leader mupi. Actually yadde nono bamulonda nono omusajja abadde wankizo nnyo mu kusalawo ennumba zonna yamanya we bakuba yabadde yagira nti tukube wali wano tuleke tukube kiri tukole. Era decisions ezisinga majje zibadde zitambulirako ono omusajja Ali Larijani amawulire agava yagalaga mbu bamusse ekiro ky'olwaleero. Musajja yasoma ina PhD mu philosophy era nga aludde nnyo mu bukulembeze bwawo abadde nnyo ku lusegere lwa Khamenei oli yattibwa era nga kigambibwa nti abadde omu ku ba chief advisor be era nga eggwanga lya Iran litambulira nnyo ku bwongo bwe. Omusajja ono ye secretary wa Supreme National Security Council. Supreme National Security Council kitegeeza ye w'okuntikko mu bya security bya Iran ye secretary waayo akakiiko ak'okuntikko aka national security. Era omusajja ono bagamba de facto leader era key decision maker mu kuguidinga ensi wakati mu lutalo olwa Israel ne United States. Omusajja w'amaanyi nnyo. Era bagamba veteran insider eyali afunyeeko ne ku high ranking positions mu military, mu legislative ne security sectors okumala 4 decades emyaka 4 emabega. Abadde w'amaanyi nnyo. Nagambye alina PhD mu Western Philosophy mu University ya Tehran nenga ya specializing mu works of Immanuel Kant. Waliwo kye bayita Immanuel Kant ja kujja nkibabuulye kye kitegeeza nebye yasinga okuspecializingamu. Era bakugamba nti belonging ku Larijani brothers kakati bano Larijani brothers family eri powerful nnyo era bagigeraagerana nnyo ku Kennedys of Iran. Manyizo zo families ezibadde zisinga okubeereza amaanyi okitegeera. Kakati okusinziira ku immense influence yaabwe mu judiciary mu parliament ne regisias mu institutions ez'ebyeddiini kino kimuyambye nnyo okubeera ow'enkizo mu Iran. Kati ono ye musajja agambibwa okubanga baamusse kino Iran kigirekawa. Tukyebuuza ku Netanyahu n'obulamu bwe mulamu si mulamu
n'obulamu bwa Supreme Leader wa Iran Khamenei Mojtaba omupya nabo bwennyini buliko akabuuza. Njagala owulirize bulungi nnyo. Abamerika n'Abayisirayiri bavayo ne bagamba nti omusajja ono baamulumya nnyo mu bulumbaganyi bwe bakola ku kitaawe. Tetwafaayo naddala wano nga bamulonze ne tumukolako ki ne tumukolako ki. Naye kati njagala owulirize bulungi nnyo. Ekyokuba nti yafa ng'amawulire agamu bwe googera kyo si kirabika si kituufu. Olw'ensonga nti Abamerika n'Abayisirayiri bagamba nti obulumbaganyi bwe bakola ng'ennaku z'omwezi 28 ku kitaawe mu Tehran mu Iran obwafiiramu taata we, maama we, ne bufiiramu mukyala we, ne bufiiramu bba wa sista we yandibadde mukodomi we n'omwana wa sista we. Abamu bagamba nti n'omu ku baana be abamugita Bono kyayinza okuba nga yafiiramu. Kitegeeza nti olaba bano abataali close nnyo ku kitaawe kati nga mukodomi we, omwana wa mukodomi we, bwe kibeera nga ne mukyala wo ono Mojtaba naye yafiira mu bulumbaganyi obwo, ate nga ono Mojtaba ye yali asinga okubeera close ku kitaawe ndowooza emyaka 3 emabega, era yali mu kyoyinza okuyita kitchen cabinet, yalina kifo kyonna, naye nga bagamba nti emyaka 2 emabega ateekeddwa okubeera nga ebiragiro oba Iran badde etambulira ku magezi ge, kubanga abadde nga handibaga wa kitaawe. Kitegeeza Iran Israeli n'Amerika balayika tebalimba kubeera nti ayinza okuba nga yaliwo. Olaba bali bonna baaliwo kati atolo omusajja wo ku lusegera ate naddala nga beetegekera lutalo yali tayinza kubanga mutabani we gwe yali yeesiga ennyo taliiwo. Wabula ekyokuba nti yafiira waawo ng'amawulire obutonotono obumu boogera si kituufu, kubanga mu kumulonda Maachi nga 8 baali tebasobola kumulonda nga yafa. Abasinga okupika okulondebwa kwe baali b'amagye aga Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC amakulu mu Iran. Baali tebasobola kuvayo ne balonda komanda oba ne balonda Supreme Leader eyafa. Ekyo ky'okufa si kituufu, naye ekyokuba nti yafuna obuvune ate obw'amaanyi kiyinza okubeera nga kituufu. Kakijja kitya nga bwe nkunnyonnyodde nti ateekeddwa okuba 100% naye yaliwo yadde tebakyogerako. Amawulire agasinga gagamba teyaliwo naye ateekeddwa okuba nga yaliwo. Ekyokubiri, bukyanga alondebwa talabikanga nako yadde mu kifo kyonna. Bukyanga alondebwa talabikangako mu kifo kyonna yadde nti alina kyayogedde. N'obubaka bwe baayogere mabegako wali ndowooza ennaku nga 6 emabega 7 wiiki emu emabega baasoma busome ku National TV nga buwandiike just ne teri yali amulabyeko yadde okuwulira kyali ayogedde yadde ku interview yadde okusindika obubaka bwonna nga bwa video banga bwa audio tekiriiyo. Kitegeeza ayinza okubeera nga ebyaddala obulamu bwe nga buleka si bulungi. Kakati owa Isirayiri obulamu buleka nabo si bulungi, kubanga engeri gye bapalapalanya toyinza kugamba nti omuntu wakati mu lutalo mbwate obwedda ali mu nsozi z'omu Jerusalemi mbunga abuuzabuuza ku bantu eri asobola okuriskinga bwatyo n'atambula mu bantu mbw ababuuzabuuzaako wakati mu lutalo. Gwali okirabyeyo bonna babakuuma butiribiri kubanga ebizuuka byesooza ate bonna babaplotinga kubeera nga babakola ki, kubeera nga babatta. Amawulire agamu aga The Sun ne The Guardian n'amawulire agamu aga India gavuddeyo ne gagamba nti ono bayinza okuba bamuflyinze mu Russia mu Moscow asobola okubeera nga afuna obujjanjabi. Bagamba n'okugamba nti ateekeddwa okubanga mbu yafuna obuzibu obw'amaanyi ku mugulu, era abamu bagamba mbu omugulu guyinza n'okuba nga ogumu gwavaako. Bagamba mbu abamu amawulire agamu gagamba ali mu kkoma bamudusiza Russia. Wabula Minister wa Foreign Affairs ne deputy we aba Iran bavuddeyo ne bagamba nti musajja ali bulungi nnyo, ne mutabani wa president owa Iran ne Yusuf oba bikoze bitya naye yavuddeyo yavaayo mabega kaawe nako nga 3 n'agamba nti Supreme Leader ali mu mbeera nnungi. Wabula ogattagatta dots musajja ono ayinza okuba nga tali mu mbeera nnungi.